Embera zange mwana zirikiriya naye amayirungi bagawera kati tetukyanoga bulungi tekyafuna amajja tuli muyala yebye biruma abayate kati twaligoyinza gwe mulimu nasoma nti nagenda mu office leka naawe tosobola kufunayo mulimu mulano ogira ng'okola ogwo nga bamayirungi obeetereza nsobola okufuna ate ngana mulimu ki omulala gw'osobola okukola gyonna nze sirina gwe sisobola n'okulima nkusobola osobola okuba enkumbi musaaga naye mukunja okitegereza nti Maama Sheebah ennaku zino ageze naye bannange lwaki okuddaala mpa assurance ku nsonga ya polotiyo kuba singa twali bantu bayaye singa nogitunda twagitunda era mwemala gikuuma kubanga singa nagenda wali badde ogamba Maama Sheebah agenze tukole ki tugikube ebbeeyi nja kugula amatundubali ago nkutule nfune abaana mbagambe kati mutandike bazimbemu ekitundubali nga kiwanvu kyamatundubali ago nze nababanda neyebakira ate amayingi babanagawerera ddala omuntu agoyingewo nyumba yani gyogenda osulamu nga togisasula ogenda kusula mu nyumba yani nga tolya oba tatuse fumbirwa nafumbirwa olimba Export TV to the world. Olunaku lwa leero tubadde wano ku Ganjano Ame nga tukalidde tubadde tuli awo omukulu yabuledda amanyikiddwa nga Nababanda lye watulekera erinnya limu lyokka n'akomawo ng'aleese omukulu Ivo adde kusoma n'ebbanga nga libadde ddene ne muto wa King Sheebah bamuleese ate nasebe ennaku zino bampita Fegerasta soka otunyonyo erinnya lya Fegerasta lyava ku kiri ebirowoozo biri ku muto wa ante eri mukunja bw'oba oyagala omwenge ejinga mu mboozi yaffe akantu ako osobola okasheyalingako kana kakuli ku kibegabega mpulira emboozi ya manyotandisa okwetega baganda ono ng'alinga ate mukulu waki ngalayikono munene asinga ye muto olaba nti ofaanana ono muto ku Sheebah yo muto Sheebah aba mukulu mumpereka microphone yako mukulu ku ono Sheebah awezezza ku myaka nno bano tomuyita muto olaba banyina abamuddako envumuulo Rasta Feg wagwana tusansa okulaba eri erinnya walijjewaali abaana baali ntuumeyo mumayirungi anti waliyo basajenti tulinayo bajeno buli omu bamutuuma lirye mumayirungi naye bajeno amayirungi gaadde bagawera babadde luddawo kuba emundu obutawera mayirungi esimu egenda kugwa sobe bajeno amayinja mulina ga bwereere nange gakawaani ng'obadde otubuzeeko Maama Sheebah nga gyendi obulamu badde butambula buti kiriya byonna weeyagala bulungi nnyo kyekimu bwe kiri sooka otunyumize wava eno watuukirawo nze nava eno natuukira Kasenge ng'olwo ogenze kolayo Rasta Feg bane yalese erinnya eddala ye Rasta Feg ate abaana b'enkwatyo bagenda kubbula kuba kati bali bwe babeera nga bazeemu okunoga anti banoga oluusi kibbirira kati babeera n'amasimu kati baba bampuliriza ekitereeza amayirungi wadde bagawera mu mukyanoga mu bubbirira olw'olumu mu wiiki mukolayo ennaku mu dduka naawe Mama Ivan kogamba abakwakya bagajana Rasta Feg tuliremuko olunaku lwa leero mbeera kiki ekiriwo leero oleese ekiriwo abantu nga bakumbuuza nentuka nembagamba Maama nze ndeesa Ivo agende kusomera nali mmuleeta nenfunamu ensasage kale nga siinawo sente jjukira amayungi kati bagawera ge twali tunoga nga tetukyakola bungi nga ne sente zakweyiiya omulwisizaayo taamwe n'atera n'okuggwako izolo sente tezaaliwo tewali kyakukola nga tonoonyaako ku baganda be oba mukunja bakuyambeko okufuna transport atwala omwana ku ssomero mukunja nalina essimu ye namukubiranga ng'omwana ono tanagenda kusomera ate nentuuka nga tanatuuka kugenda kusomera ate nentuuka okugikoonangako nga teriiko omukoonangako nagende wa mutabani wange eri nenjifisa bwe nagende wa mutabani wange kwe kumpi eyo nga mutwalidde omwana mutwali kusomera nangamba aliyala talina sente naye nabagamba omwana mumuleete wano nze mutwala anti kati byonna ebintu bye biri eri
Ayano nabimugambye naona adda mukunja sanira mwana. Kati bino byo byolese biki nabyo bintu bye. Owa ntwala yange obadde. Otambula oweddeyo. Mwana sodo otambula. Kati awobowe. Uchankala. Kati oloweddeyo. Mulime engoye zange baba. Temuliza Ivan. Nazo mweziri. Neze yabadde muzona zidugala ziri omu. Kati ennyumba gy'ovudde ne bwekwata omuliro. Bintu mwebiri nawe. Sina mungo ngoma yengoye zeni nandeka nawe. Naye kimanyi ttaamu erabika etuuse ne wakati abaana bukyanga batandika kusoma Ivo wuno wakamuleeta. Ati bagenda tuvuma. Ati agenda bavuma. Anti Ivo yagenda okukafiiramu kuba kati asubiddwa banne balayika bagenda mu bibuuzo bya midweek. Katago yingewa. Alina okugenda kusoma Lwampaka. Yembeera ze ziri zityeyo. Nina okumugamba nti nyina yali mulwadde yali alina omumuleeta yalwala. Embeera zange mwana zirikirya naye amayirungi baagawera kati tetukyanoga bulungi tekikyafuna amajja. Tuli muyala. Yebyo ebiruma abaya ate kati twaligoyinza gwe mulimu nasoma nti nagenda mu ofiisi. Leka naawe. Tosobola kufunayo mulimu mulala n'ogira ng'okola ogwo nga abamayirungi obeetereza. Nsobola okufuna ate ngana. Mulimu ki omulala gw'osobola okukola? Gyonna nze sirina gwe sisobola n'okulima nkusobola. Osobola okuba enkumbi? Musaaga. Naye mukunja okitegeereza nti Maama Sheebah ennaku zino ageze. Naye bannange lwaki okuddaala? Mbadde mulwadde wiiki namba ebyaddala olaba nakubira mukunja nga leero. Owulira muko mukunja? Nakubira nga leero. Kanyweza kakamuko. Mutabani mukunja abadde ki? Olimba kimenyo. Wamukubira nga leero. Wacha nedda. Kale mutabani wamukubira nga leero. Namukubira nga leero naye nga nasituse eggulo. Omusujja gumaze wiiki nga gunuma n'essenyiga n'ekifuba byonna nga bintadde wansi wiiki egi. Nga bwenkola wano ekifuba kiringa ngoma. Oba kyava ku ffego oyo gw'onywa omungi. Nedda ate n'omwana omuto osanga akolora bifuba just nabijja n'eyo mu mmira. Sigala talwaza kifuba. No, bakulimba. Njaga nga terwasa abadde ki. Itegeeza gwe ku ffege. Amasata. Ffege talina kibi kyaleeta ku bulamu bwamu. Tekiriiwo. Maama Sheebah yanyirira naye Ivo mukoze. Ivo akozeemu Ivo mukozeza ki? Akozeemu. Nawe abadde mulwadde nawe. Talaba n'omutwe gukyamuno. Yangambye gwe maama wawonye nze sinawona omutwe gunnuma. Olina omukyayi? Sorry. Guvudde ku ki omukyayi? Badde njako kale. Kabadde kalwadde nako tekayina maama. Nkajjako kale kati. Kati wonna asobola ekisulo ono omunafu bw'ati. Ate munafu kinaawe. Omwana ono akoze nnyo. Ate we namugirayo. Oba abadde tomuliisa bulungi. Ngala kitali. Ali ekyemisana n'ekyeggulu. Tufumba amatooke. Kati we bakukubira mu lwane bakukuba okutuusa awo ye Ivo yali akola kye nga tafunya ku ngumi kukuba. Oyo yasobola kyo. Bakukuba ali awo atunula. Ali mukutana ku mukono. Bakukuba oli naye. Namukute ku mukono twambuka tukutembeera yaffe abarodi turumba. Mwali mulumba. Nga tugenda eri okutwala omwana wa mutabani wange kubanga ebintu byonna byaliwe ne uniform. Bw'oba ogendayo olinnyawo booda oba otambuzawo bigere? Ndinya nenva ewaffe Kasenge nentuke Nateete n'endinya ez'ebwayise zinsula bwayise wali n'endinya Kawaanda. Okitezo oyo obadde omanyiyo bulungi naye nga we wamukunja tojjaawo. Ntegeera wamukunja wano we mbadde simanyi eri mmanyiyo. Kati olwo ki ekiddako wano omwana omuleese oddayo? Sooka olindeko ggwe omwana omuleese olwaleero ki ekiddako ggwe? Kati mwana wange bwe siddeyo ng'oyingewa ennyumba gye mpangisa nagisasula bammanja emitwalo ebiro kitegeera landiroodi era azindeega era azaagala mulimu ebintu byange bwabiggaliramu ate waliwo ababbi beetalawo bayinza okukutula ne bantwalira akalangiti ne batwala n'engoye zange tulowooza nti mpweddeyo. Akalangiti ye bulangiti?
lulimi kyolo waliwo abayaye bataddewo ebibbaala lekaleka we basalira embizi lekaleka babasengudde eri ne babagoba wali bazimbyewo ebiyumba ebidongo bisiba bikuba abayaye we beetalira bayinza okumukutulira. Ennyumba eyo ya sente mmeka omwezi? Ennyumba ya mitwalo eja 3 naye bakubanja 2. Namusasulako kati amanja 2 nazo azindega bamuyita Taatalama musajja. Mukunja nga weeyogereza ku muganda wa Sheebah, Mukunja tabanga ayagala kweddizamu kino kinene. N'abagereka omuto. Tanti kifaananamu n'abagereka. Naye Mukunja alina amaddu mangi. Kuba mutwane. Abagenyi tetuyogere nabo. Mama olina okunyumya. Tuli eno tunyumya ne Maama Sheebah. Nedda jangu otuule eno. Ne mwana olina olunooma. Maama Sheebah, Soda wetereze. Soda gyotule gyali. Jangu otuule gyali tokayana. Jangu eno gyali. Wano watudde sinawo. Ono gwe njagala onyumya naye kuba ndudde omulaba. Alina ebiruma bayo no soda ate. Maama Sheebah. Musumbuyi. Maama Sheebah. Gwagwana. Ebbanga lyemaze nga sikulaba lwaki Mukunja nzijawo oli antwala eri nga mbadde 10 isinga. Anti oli olingiriza. Lwaki olingi tojula byotafu. Kati kambuuze gwe Sheebah tolumirwa ku Sheebah tomukolerako yadde ne ku bbuba. Mukunja ali eri asoggayo obugambo. Ndeka naawe wali wamugaana. Asogge. Oba asoga n'asoga. Fakinensi ne mwana gwe. Kati Sheebah bw'anaabiwulira. Nti waletedde Mukunja ekyana ekirala. Sheebah bamumupimako. Ensonga lwaki Sheebah takwagala omukuba kopa ze bamumupimako. Mbadde nyaniriza bwani. Naye obukobwa mumunyumira. Ono muula. Ani mulamu? Oyaba mulamu atwale butwazi muka muganda otwala butwale. Namunswali akuki? Onswaze. Waliwo muganda. Ndeka naawe. Naye obukobwa mumunyumira mutuula buli wamu temwe totya na kukankana. Mr. Danger. Oba obukogwa tebukyakukwata bwakufa. Ebiruma baye tebituluma. Kale bujjo tukusubwa. Simayo banawo badde ng'otusubwa. Ndeka naawe ngamba misinga. Nga lwaki totunoonyaako nga lwaki tojja? Nekati bannange myaka 10. Totumisinga. Kyenkana ebyaddala kankubuulire. Siri mu myezi bwezi sinaweza nama. Maama Sheebah jjukiramu ebbanga lyoviramu mu nnyumba yeeri wansi eri ne mutunda ebintu. Banga ki tetugenda mu myaka nno Maama Sheebah senga bayivayo mami n'ababanda senga watuula senga onawo otuuse poloti ye ekyaliwo tevangawo gye yakugulira. Era kitemu nzimbiramu. Ate ng'oli mayirungi okyatunda mayirungi. Mayirungi mu mulimu sente tu. Mukunja kagambe byaŋŋamba. Yaŋŋamba bw'ati. Bw'eri poloti ntono. Agenze ttunda mayirungi afune sente nene lyagitunda agule poloti ennene. Si bw'aŋŋamba nakusanga eriro mwali musuze mu katooyi. Oba naliko bbale ku mutwe. Bbale kyeki. Balege mayirungi agasuzewo ebyaddala olimba sikyogerangako mwana olimba. Mukunja wulira koodi mayirungi agasuzewo agayita bbale olabaye nago galya ate ge gasinga n'okuwoma n'abasajja tebagalya ogakwaca gakuzimbya ensigo ate omukazi tegalina kyegatukolako ate ngaagala mwata gagawotosa agasuzewo bwe tolina nsigo munda omwo tezizimba. Yadde zimbya amabeere kwa kasita nkubuulidde tonzizaako ngalo kiwedde kasita nkyatudde obadde okyatunyumira. Kati Maama Sheebah muto wa Sheebah agenda sigala wano oba oddayo naye? Tuddayo naye mu maka ge taakole. Ono golaba muna bizinesi bawaasedde ekibaafu ekinene bwekito ekyobumondo. Akugambye ayagala kuddayo. Omukozi we yawaasedde obumondo agenda busiika akawungeezi. Akugambye ayagala kuddayo. Lwaki tomuleka? Oba asiibe eno nze mbadde njagala kudda Kasenge. Ogenda tukasanga. Kati mwe mwagala nsula eno mbeera eno simanyi mu misinga. Anti nze ndi ku muto wa Sheebah asigala kuba kati mbeera wano nzeko ndaba. Tubeere eno kale. Ate bwe balyogera nabo baddawo. Osanzewo ffeffekka. Soda namuko wadda wano. Kati ndaba ono aba asobola otukuumako bulungi. Ate Sheebah twamutute butabika. Gwe singa tobalaba tosanze ekikomera waliwo bakopolo baabo. Abo bajja kunywera wano njagala. Babeerawo boka. Sheebah ali butabika. Kati eno yafuukira ddala nkaaga. Sheebah ekimutwaza obutafuka kiki? Watugamba mulalu gwe kenyina watu julizi. Anti nabagamba omukazi yamumensa. Tugende ku basawo bagana nange siina sente zigenda kumulaguliza. Saabagamba nti omukazi yamuroga yamumensa yamufakinya.
oba nawe yakuloga kuba nawe lyo lusi lwotabukanga Sheebah omukazi omukazi bw'aloga nzalinga n'amazzi nali mwagaliddeko bbaawe ekyaloza Sheebah mbu yayagala bbaawe omulenzi andi ayinza ologa n'alogera mu kika kyonna tansobola gwe tebakuloga kyanze omwana ow'entendogwa toliko yadde eddogo ku mutwe nze tebandoga oli ku mutwe kuliko kibanda bamuloga ku mutwe kuliko era wondogera bikuvaako siina kindi ku mutwe wabula ndi bwongo fege naki ate nkubulidde bwemba sinamunywa mpangulukuka topangulukuka gaggana tera okuva ku makya sinamunywa Maama Sheebah mukunja mpa assurance ku nsonga ya polotiyo kuba singa twali bantu bayaye singa nogitunda twagitunda era mwemala gikuuma kubanga senga nagenda wali badde ogamba Maama Sheebah agenze tukole ki tugikuba ebbeeyi kati tukole tutya so kati poloti weeri naye poloti planning obeeko kyogikolamu anti nateesa ne mutabani wange n'agamba owulira n'aŋŋamba mbuye agenda kuyiriba anti nawe omulaba weewe yaŋŋamba mbu agenda kuyiriba ani weewe oyo luboyera ate katakola takyakola kati oba akola lwaki abulwa atya sente zitwala omwana ku ssomero tanawasa ate yawasa sente zimuwe naye sente zaali ntono just transport yotwalayo omwana ku ssomero mwebale nnyo yagamba taziina mbu abadde takola mbu abadde mulwadde mbu ne landiroodi yamufuntula mu nyumba kati neŋŋanze ng'oyingira kanzire n'omwana wange naŋŋamba ku lwokutaano nkubira nzije munone bwe namukubira naŋŋamba maama era sinafuna sente nange ondaba ndi kuyoke ne landiroodi yamugoba mu nyumba asula ne bane kati nze naalikoze nti ate nga naffe tuli mu dduka amayirungi tegaliimu sente baabo batukwata abasirikale bazze emmotoka bazisimbye ku kkubo temujja kugendayo yiriba abasajja bavudde eggomba batumbuto teri kunoga amayirungi enkwakyo toli kuzigendamu naye nga tuwulira ki kati yo poloti mukunja naye abaana abo oba anaali basonyiwa mwetujja akawogo mwetujja ezisasula ennyumba owulira ono omwana senga yagenda dda kusomero ffe tubadde nga tukola ne batusasula nusu 89 olunaku oluusi omutwalo okitegeera lwetukuza amayungi mangi ebyo kisinzira ku oda gwe baba baleese naye ebyaddala ne munoga amayirungi nga babaddusa buddusa mu wiiki mukolayo ennaku nga 3 ziizo endala teri kukola ne babeera nga batugugumula batugamba bagenda kuleeta ennyonyi gafuuyire gonna gakale tubulwe nekyetunoga kati tugoyinga nga mwe tujja akawogo kubira gavumenti omulanga ze mwanyi zeero omulamba nga twagukubadda twabagamba bagagere waneeno bakubira omulanga waneeno nze kyensaba gavumenti amayirungi egajje mu biragalalagala ife mwe tweyiza mwe tujja ekyokulya mwe tujja akawogo akarabirira amabujje gaffe n'okusasula ennyumba amayirungi go tegoonoona mitwe gy'abantu tegaliiko obuzibu ne bw'oba ogakwaca tegaliiko obuzibu okujjako bw'ogateekamuko emiko nyingi n'oyitako naye amayingi tegaliiko ki buzibu gakutula amannyo buli abagalya olimba tegakutula bangi nnyo abagaga bagalya kasita obeera ng'ose bulungi amannyo go n'obeera ng'ogasenya bulungi ogalongoosa tegalina buzibu teri baakutuka amannyo lw'amayirungi wenkuleeterayo abantu nga 5 wano bakulimba kyeki Maama Sheebah woba okola lwaki topangapanga kuba enteekateeka zonna mu kusooka zaali nnungi waliwo n'omusajja yali akuwadde tripu z'omusenyu zaali 3 oba kati yabiva nako dda kuba gwe wamala omu yampa 2 mulala nampeemu omulala busawo bwa seminti gwa nti weweekyanga n'ogenda kati kyemmanyi n'abaali bakubeereddewo baabivaako kati ngoyingewa nja kugula amatundubaali ago 2 nkutule nfune abaana mbagambe kati mutandike bazimbemu ekitundubaali nga kiwanvu kyamatundubaali ago 2 nze naababanda neyebakira ate amayungi bwebanagawerera ddala omuntu agoyingewo nyumba yani gyogenda osulamu nga togisasula ogenda kusula mu nyumba yani nga tolya oba tutuse fumbirwa naafumbirwa olimba se nange nkyafumbirwa bannange okujjako nfumbirwe bankuba emigo paka kuyisibwa bo oba kuwulira bubi ate nga ki ekikukubya negwe abasajja obayita mmere nje nkyasobola okulwana n'abasajja nsikyalina maanyi gwebagaye buli musajja akuba nze sikuba nabo oba tokuba obwo obuzibu bwo ojja kufuna gw'otaakuba endabe bw'anakukolera ebyakadingo bw'otamwokyemu teeza okola ebyakadingo
anti nja genda neyo wali eri mbeko kyenkola ajja kundaba nga nywa sigala ngambe saagala onywe ffege lwaki oŋŋaana kunywa ffege tojja kumunywa sinja munywa awo n'ensasa ge zisobola ovaawo nze sikyasobola mukanja olwatuuse ssebo ng'olwo muteesa ngenda ziteeka mu poloti nfune n'abaana mbawe ssente bazimbemu ekidandali kya tundubale mbeere nga neeyiza omwo mbeere nga neeyiriza omwo nsobola okwoleza abantu engoye nenfuna amajja poloti yo gibeereko kuba kakati olaba weeri owa saidi eri waana azimba kuba baliwo bonna bali kuzimba webalenyo oli waana azimba asenako wano noweeri wazimba ngaagisenako noweeno ng'agisikako kati ogenda owunzika nga tolina kyosigaza ekitegeera tundubale lya mitwalo ejja wagindaba ena ozirina si kati golowooza mukama katonda tatubeereremu amerungi bwe banagamba nti gaddeko abantu babeere nga baganoga alive kubanga batugamba bagala tugaweera omusolo tujja kuddamu tukole nga bwe tubadde tukola kati gwe bw'oba olaba emitwalo ena ngikolera bbanga ki nga mbadde nkola nusu kenda oba kanana n'ensevinga amayirungi mayirungi agawe essente eza buli lunaku kutali kugamba nti ojja kukola za akawunti ogenda zibanja nja kufuna amatundubale 2 mitwalo 4 mitwalo 8 nga twale nfune ne sente ezigenda okuzimba ez'abaana bagambe muteekemu ekidandali nebakemu aya basi mbere nga mwe neeyiza awo wendiyiza mukama nga anyambye nenteekamu ennyumba etegerekeka kubanga bamala kwavula oyinza okuteekamu ebibaawo nova mu bibaawo kakana nozimba mu kiyu kimu sikyo ova mu kiyu kimu n'ogenda mu kalina olinayo essuubi ezimba nga lwaki siriina nga nfunye sente olinanga emyaka eno mukama abeewo olinga mu myaka mukama omulaba katonda afaayo kyaterekera omunaku tekifunda tola nti ndi wano so okufuna omuntu nanga nkutaddemu sente bweziti ne bweziti nga simusabye n'azimpa n'amala ozimpa nenyingizaawo musenyu tegula buli kimu seminti wama nenzimba kalina katonda yagamba togwanga musuubi nga tonnafa notandika nobeera n'abaana ekikulu bulamu nga ndi mukalina nga teri agambayo nga nkera ku mata kya nendatta nensalako nonywa kasigalako nga teri agambayo kubako toli kavaako kuwansuubi baaba saakuva kusigala mwana wange bwe bulamu bwange kati ng'oyingewa nve kufege ng'oyingewa odde ku njaga enjaga yannema obwongo bwange tebugisobola bwenafu kubanga nemala nginyo oyinza kuyitako mugunja omukulu yakufunya atya ate leero luno omukulu bankubidde essimu ekiro ne mwankubidde leeti saawa zabadde oba 5 twatandise ekkuba ono nga yakatandika okusiika kipusi ku bbala naye ate nga nabadde nakubyeko nga nakatuuka sawa 10 bali abeeri gye wali ng'osula ku njuba ebankubidde saawa 5 ez'ekiro kwata olwo nombalumba ndeko ono ku kipusi mulekera ono nzikirira ate oyo nayadde yakubyeko dda ng'eyitamu nga teyitamu evuga teyitamu ng'ate nadde nakatuuka nengenda ku mukyalo w'edduuka mukwano gwange era netukukubira nga teriiko ng'evuga nga kweri evuga naye nga tetukwata anti nadde esimu zesimanyi oluusi like ndwawo kwata anti n'oyo mukyalo oli yankubidde ye nga mumanyi oli enamba yo gye wali obeera njiri naye kati oyo yankubidde nemukwata nangamba Maama Sheebah azze n'omwana nemugamba obudde nga bwakiro olwo nga ndinakomawo bukomi nangamba naye kati ayambuse simulabawo wano alaikazeeyo gye yavudde wenakomiyewo wano saze mufuna simu ndala kati deni webukedde ku makya nenfuna essimu nenkwata ono yabadde gwe obudda gwenjogera naye olwo mbadde nzikiridde wajati nensiŋana nga wajati agaddewo oba atambuddemu kuba yangaye n'omusujja gumu bagenze mu ddwaliro namusanze nga tasobola nakuyimuka mulwadde omusujja gumu okukamala kati awo nendyoka ngikwata weebale kubafaako era bwenzize naŋŋamba maze nenjikubako essimu yamukunja kweri kwanze webale maama webale munnange nenjagala tuddemu tukubene hajati taliyo gibadde gimpunyidde newe yandagiridde ebbala lyandagiridde erinnya ndyerabidde oba kati ngenda kugoyinga wanagamba nedda mmaze omukubira kirikkiriyo era agambye budde bona akusindikira abakukimaawo
mwebale kujja webale kuleeta mwana yadde tamwegenderera naye tugenda mutwalayo lero lwakumeka soda bali redo mu welcoming ekifo kyali omukunju ngenda kubirako nabbi naye omwana oyo nabbi Teddy yali yamuwa kusoma mpaka waaliko oba we bali mutikkira so kyemanyi ngenda mukubirako munyonyolemu naye era gwagenda okwogera naye kuba gwabadde n'omwana nze ndowooza bamale okunywa bafunire ebyokunywa bikyawo onywa enjaga tobawa njaga bawe ekyayi kale enteekateeka bwete bwetambudde aba expo nkusaba era nenkwebaza ebbanga lyomaze ngaotulaba era nkusaba osigale nga kwoli sitole ennyingi zikyajja kati gwalina omwana oyagala mutwala ku ssomero asome naddala abakadde baffe abali ebweru w'eggwanga omwana wo oyagala muteekerateekera omusingi ogw'omulembe balina ddekeya bengenda okugamba balina boarding nedde babayita ba Cambridge Junior School basangibwa Matugga Kito opposite n'ekikubo kye bayita Semto Road kasotukawo ku mabanda kilomita emu okuva ku kkubo twala mwana ku ssomero ebikozesebwa byonna oba wa kisulo oba wadde byonna abisanga ku ssomero owadde seeti bitabo byonna ow'ekisulo mifaliso buli kalonda yenna amusanga ku ssomero bamuyigiriza okuyimba okuba ebivuga okuwuga ebintu bingi nnyo bakubireko enamba zaabwe ziri wansi awo zikebereko ku mabbali awo obakubireko omwana w'omutwale bambi balina omutima ogw'obuzadde ate batya Katonda obeere bulungi mukama Katonda omulungi temulanze chipsize newa chipusi bamuwagire tugenda kola naye exclusive naye yaffe aba kuba soda yaŋŋambye bw'ayagala nakumuyigiriza yaŋŋamba nayagala gabanyigize mu TikTok nange soda yali oteekawo embeera soda ateekawo nnyo embeera olwaki kiteeka Export TV to the world.